gomu naye olwedda ali wano waggulu Rodenwai Kabako ate okyuka emabega omukazi Rodenwai kushiba kuhulira mazima bana mawulire mukakwate kano n'akatema bino byaddala kushiba kuwa nkizo bulungi daga kushiba nkuwa musoka mukubire kungalo shiba banaye Kwano Jaffe, Lydia Jasmine, Yagamulo, Kapakati wakubireke Always. Ate bashiba Olexi, mumwekubire ku Always. Gasidi bazabakamba sponsor. Yangola ine ekintu kyayogedde nekiba kyakabi nnyo ku mutima gwange. Wamma ennaku z'omwezi nnya, nze ne bakyali baffe bonna tetugenda kwebaza. Tetugenda kulinda kwebaza olunaku lulala, tetulina olunaku lulala, ate tukwebaza oli mulamu. Tugenda kwebaza ng'okyali mulamu. Naki? Ate tugenda kukola bwe tuti. Tugenda okulabisa paka nga nnya, nga tukuteeka ku kitimba, nga tukwogera, nga tukukola buli kimu. Daga, oshiba njakeesa, naye nga neebaze klapu ya mwebale nnyo. Next media mwebale nnyo mwekuteekawo kibuli ku buli muyimbi, mwebale nnyo nebazannyo aba Airtel, thank you very much. Nebazannyo aba Maestro, mwe munyweze, tujja. Ate nebazannyo n'aba West Quarter, mwe mwebale nnyo kubeerera Oshiba. Aba media mwekubireko ku ngalo kale mwenna. Oba ate ekirala, mwe mwana mubeererawo nnyo Shiba, mumuwandiikako ekirala Mashiba. Totya. Whatever. What I want is it. Totya. Nobody knows to a bad girl like Shiba. Thank you very much. Ganya to the cricket over. Webale nnyo Rodenwai. Wakyaliyo Scoop Lama. Scoop ya Job Sembayo, and then I'll open the floor to the members of the press. Scoop. Sokoje. Shiba akola n'abayimbi bonna. Shiba kwagaliza olunaku olw'olwegiri ennaku z'omwezi nnya abanyaka nga babita Scoop Lama Bashiba Olexi bwe bali mwagala We're running a scope again of Simon Simon. Yes, Simon. Kuba. You know you know but ekintu kiri kimu omuntu okuva mu humble background n'afuuka ngono ekyo sooka okumwekiwanikira omukono n'ogamba ennaku z'omwezi nga mmeka nze gyenva kuba
tutambudde ne talenti tetusobola kulekerera mukyalo ono bampise ebintu bya birango bukadde 50 era bangambye bakama bange nti ebyaddaladdala agenda awumule tunaawandiika kwani byonna buyinza okukola byonna buyinza okubyogera mubanga bona mugulu yayigira ddala bwe bayita babigitiri byonna bisobola okubyogera byonna bisobola okubyogera byonna omanyi tuteere tuzaawo ebyaddala naye omuntu ava mu baka gulawundi bwetu n'abeera neyina wasubiri lupaleeyo lwotagenda ng'ajja kumweraza oba oyina ensobi n'olwekyo nfenga bukedde bakama bange bantumye ne bagamba nti munnaye byonna bisobi ebyo bikoze eki byonna ize era okuva kati mpaka nganya wali wawo wali waki wawe era naawe atwala kulukede tivi ku ssaawa eyo saagala obeere muyimbi okukopa shiba osobola okubeerayo buli kyokola n'olaba omukyala akugambye teyali wakyaki teyali waki basobola okuzaala naye okuzaalawo okwo ebeere pushing stone okufuuka shiba owaleero buli kimu kyokola fenna mukedde tweyama kuwa sapooti yaffe bakama bange kyebagambye thank you so much shiba samali kalongi tweyanziza naye tolina gyolaga otulekeraani atulekeraani atulekera pingi tweyanziza neshiba tweyanze and of course tweyasponsa abalako balikwanga bukedde bagambe tugendanga ba tickets kubukedde atulaba kubukedde kamera yaffe yagatali konvuvu kubukedde tugendanga ba tickets za shiba samali kabundi kubukedde oluvakula kubukedde twama tukedde tv kwesigala amagira thank you so much. Webalenga Simon. Tubajukiza concert ya nakuza mwezi nya tugenda kwa Lugogo Cricket Oval. Ticket ekyagenda ku mitwalo